embeera bwe kaluba naawe kaluba naye bw'onookerebera noloza nti abantu bagenda kusaasira eno ensi tekyaliko basaasira baggwamu abagenda okuleka mbugugwe mu kidiba bo banaagwamu edda tebanabazaala tebanakolaki tebanabazaala ayazze ku makya yayagala okugwamu kati agende okay nga tafudeyo nakumanya gwomazeewo bbanga ki ayazzeewo kyewedde ayagala gwamu olwaleero gwebuuza oyo sisita akulinaanyi mubuuze mpolampola ate nga yakajjajjuze mu kyaki ayagala kufumbirwa yagende gwogira obaawo ogamba agenda kulinda tagenda kulinda mbugosooka ofumbirwe mbuye anaafumbirwe edda tasobola nakuwolereza bwe mubuuza oba olina gwolinaanyi awo mugendi bwakosiragobuza ndi wamoyinza kigumikiriza nze nsooke nfumbirwe gwona ofumbirwe edda ajaga nti shiya kati awo mba nkibala ntya mbu osooka ovuga emmotoka mbuye gundi oyo anaavuga oluvannyuma abo gye bali mbu osooka ozimbe yanazimba edda maama nnyabo Yesu kyeyava agamba nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza era ababutwala babutwaza ki maanyi bw'oba onoonya nsi ekusaasire ensi abasaasira tebakyaliyo oli ne koyina ayagala kakubbako tuli ku mulembe ng'oli ne koyina kokka ayagala kabba omukazi juzi bamubbako omwana mu ddwaliro Kawempe nga biringa byakusaaga naye nga bamubbidde ddala Kampala jjula abakazi abafere abasiba tawulo mu lubuto ne balimba ba boyfriend nti nyina olubuto lwo n'agisibira emyezi 8 nga walya ssente n'amanya nti emyezi 8 giweriyo n'agenda mu ddwaliro n'ateega gwanabbako omwana gwe n'oyiva gy'obudde ng'olubuto lukulumidde emyezi 8 ozze kuluzaala naye nga waliwo abaza okukabba atajjanga akusaasira kakulike maama bambi mune kakulike nnyo kakati bw'oba ogenda mu kinaabiro kandekere nkakusitulireko ojja kudda maama nyaba ogenda okujja nga yakatutte ate ngolowooza nti asaaga yakatutte yakatwalidde boyfriend gwabadde yalimba omwana akatutte weekwata oti ku mutwe n'olowooza nti byakusaaga naye nga byaddala ogananuga naye anaakaza nga kagenze abantu tebalumwa nnaku y'abannaabwe omuntu akulinnyako n'agenda akufuula amadaala n'akupangawo n'akulinnyako ajjayo awanule ekintu gamba naye baakulinaanye nti weebeereremu gundi beera vigilant ensene bw'oba onoogisobola beera ng'otunula kola otya tunula eno ensi y'abatunula bizinensi esigadde mu Uganda z'abatunula okukulaakulana kwabo bokka bakola batya abalaba omulembe gwafuuse gwakubaza asinga okutegeera kati yagaggawala mwe musiwamu katono ne babasayiningamu endagaano y'emmwanyi mwenna bwe musumagira tebabega bwe mukayana nga bagamba kale sole bw'osumagira tebakola batya gamba naye bandi bw'osumagira tebabega guno omulembe si gwakubega omulembe si gwakusumagira maama gwolaga boyfriend wo naye aba amwetaaga omugamba mperekerako tugende ku date nkulaga omulenzi wange nagani kikale tugende munange naye nali nayagala dde omulaba ne mutuuka ku date etime ena gyamalayo ku date
osumagiramu Katonda amugira bw'ati enamba y'essimu agiyise tumugongo naga ne bwoba yagadde onkubirako dako oyo omulalu ate bwakukwatako akusiiga obusana okinyonyoka sikulimba lwamufunye ku namba y'essimu namufuna aga naye nakusaasidde natandise okukusabira mu butuufu simanyi kumanya abantu tebalina kisa ku baana babannaabwe omukazi ow'emyaka 48 nadda kuggwa omwana omuto ow'emyaka 33 kyokka nga naye mutabani we yafumbirwa juzi mutabani we yawasa juzi nakukuba akasana okinyonyoka naye ate ekyewunyisa oba agenda kikola atya kubanga bamugamba mulwadde nebbawe yenyini twamuziika lwabenge emyaka 10 egiyise bbawe oyo twamuziika katuba atagenda kikola yakubuliddeko ndi mulwadde ali mu kutema namba gundi siri mu kubakyayisa bantu naye mwegendereza abantu